abantu batuukira ku ssa eryo eriraga omuntu nti osobola mukubira akayimba omutuusize message kiba kitegeeza nti wowe omutuusiza waba weewo. Njala bategeeza kyandanda omugenyi akola ki? Omugenyi agenda wasanya kawo kyali Peter Mayiga anaatera otuviire Mmengo mu ngeri yonna gyagenda okweraga mu nti emirimu agimaliriza nti basiimye awummule nenga ye mufuumule wajjo. Bino byali mukola okola emikolo okusiibula okuzina amazina ng'ayimba obuyimba obw'ekiro omutegeeza mwamukutte watuufu. So njala bategeeza nti omwami akatambi ke yasembeyo okukola ng'ali ku mukolo n'ayimba akayimba ka Mwalajjana Juliana Kanyomozi mbu kibaluma n'azina amazina n'aseka. Obubaka obuli mu kayimba ako njagala babuuzaamu ekigambo kimu mwenna. Omuganda ali eyo kikulumira ludda wange otaasa Obuganda. Kikulumira ludda wange otaasa Obuganda. Era ni gwolemesa mu Buganda tolina kati yamanyi nti mwamulemesa emirimu gye yalina okukola era atuuse ku nkomerero ya fiimu ye gye yali azannye ng'amanye ewedde. Kati ye yayimbye akayimba ako n'azina n'amazina. Kiba kitegeeza nti mwamukwate waluma era akayimba yakayimbye akimanyi nti alina baffe totuweereza buyimba. Twasoma psychology tubadde ku mizigo kwe tukulidde ez'entalo tuzimanyi za psychological warfare. Neiba akusindikira akayimba nawe n'omusindikira akayimba. Oba omukazi nga bayombera ebbawulo omu n'azindikira munna akayimba n'oyo n'asindikira munna nga beekoona. Kati ffe tetulina budde bwakukuddiriza buyimba. Ffe twategedde nti wooli okoze eki oyidde. Mwenna abatalabye kayimba ako aka wasanya ke yabaddemu ng'azina amazina ku mukolo. Imagine olwa corporate sijja kazanya kayimba ako nenga mukamanyi bulungi nnyo. Olwa corporate sijja kuzanya kayimba munengenda kajjamu eddoboozi mulabe olyoka omwodeyo ku bakatikkiro bonna okuva bazawo wa Kabaka mu 93. Katikkiro ki eyali ayimiridde mu lujjudde lw'Abaganda n'atandika okwogera ebigambo ebyeyo ku mizigo n'okuyimba ennyimba ezikolima n'atandika n'okuzina mu bantu baakulembera. Njagala nteeka video kamu Katikkiro Buganda yenna yawummula atuuzizza olukiiko ali mu kuzina amazina. Kive nnyo Kabere Ssaabasajja Kabaka tasobola kuyimira n'annya gaali benjole mu bantu be nedda. Era musajja atabeera bw'ati n'asitika n'aseka n'akuba kasimayi oba n'akuba mu ngalo bw'ati. Kyabulabe nnyo mukulembeze okuyimuka ng'oyisa abantu n'otandika okuyimba obuyimba obukulimu obw'ekirogo n'ozina n'amazina. Kiraga levo y'obutali bugunjufu, levo y'omutima gw'olina ogulowooza nti waliwo akulinako empiiga. Si mpiiga wabula gwe kyolowooleza muli nti waliwo akulinako empiiga kyoyagala okulaga abantu nti nange nina bennywana ffe tetulwana naawe. Ka video ke kano njagala nterewo Katikkiro yenna eyali akoze ekikolwa ekyo. Akayimba sigenda kukazanya wuuyo owulira awe mutuusiza ssalo nga mulengejja pulesi mu lubi azeeyo mu mbeera z'emizigo gye baweereza obuyimba obukoona. Ffe tetubukoona ffe tumanyi we tukutuusiza ensonga lwaki oyimba obuyimba obwo. Anyway kalugende ku nsonga eno kulyoka tugende ku video yatuleese obulungi. Tugende ku nsonga eno. Alright. Okusokera ddala nsaba kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omulopera mutegeeze
anti Ssaabasajja Kabaka asaba kulopera nti olubiri lwo olw'abajjajjabo olw'Emmengo ebitundu bigenda biyiika wadde ng'ebimu bagezaako okubizaawo naye ekibuuzo kyange kiri nti tetulinaawo bazimbi basobola kuzzaawo ebyafa bya Buganda nga bakozesa ebintu byennyini ebyaliwo olubiri lwa Mwanga oba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo lwazimbibwa n'obutaffaali obutono bwe tuyita ow'ebbumba obwakajjansi naye ate ekikwewuunyisa bwe bazzaawo bazimbira baleeta kuteekawo amataffaali aga 99 ekikontana n'abazimbi abazimba olubiri olwo nze mbuuza mwe bayinginiya be bawa okuzimba olubiri olwo tukimanyi mu nsi yonna abasajja wano wentudde bayinza okuzzaawo ekintu kya myaka 10 emabega nga bakozesa ebintu byennyini ebyaliwo mu myaka 10 emabega lwaki olubiri lwa Mwanga olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo oluzimbibwa nga luyiika ate bakozesa ebintu bitakwatagana oba ku mataffaali agazimbisibwa ate bateekawo bintu birala kibanga agamba nti empale mugikuba ebiraka ng'empale badde ya bbulu namugikuba ekiraka ekya bbulaaka empale yabadde ya bbulaaka namugikuba ekiwala ekipaapi ekyeru kiba kitegeeza nti mulabisa Obuganda nti bulina bantu baasoma byafaayo era bamanyi byafaayo bya Buganda kuzza buli kimu kyonna nga bwe kirina okubeera kansooke nkulage wano kansooke ndozambalage ekitundu kiri ekyayiika then mbaddizeko ekitundu ekirala ekyayiise nga kyetaaga okukola Ssaabasajja Kabaka njala obubaka buno bufune bulungi nnyo omwezi ogw'omukaaga basaba ne bannyabo nebaza nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ogundegunde sebo ogundegunde ayi Ssaabasajja eddoboozi laffe tetwayisa ku nsonga y'olubiri kululumbuye tewayisa n'ogamba otegeeza Ssaabasajja n'olubiri basajja balemeddwa olubiri kati baalukoze kapaati ako lwakoleddwa lulu n'olulaba bweru tulinawe nalukole kaakati paka eri baalukoze kitegeeza gwanga muje Katonga ajjula alwanira ensi lumbuye abala kulwanira nsi kalwaliro olaba nti olubiri kisaawa eno olaba luno baalukoze naye ekizibu kyolina bibuloka ebakozesa birimu ebituli munda kino buloka lwanje bazizaawo nga ziri buloka eziriwo eziri ku lubiri muteesa ze yakola kwesende bazirina owuli laba bibulo olabe kino bibuloka birimu ebituli biyitamu nemmese bibuloka ebakozesezza sebolumbuye wamaze kulwana lutalo n'olaga ti tulwanirira Obuganda twagala kuba n'akawunda biriti ebikiro kati bakikoze nolwekyo sijja kusirika nga Buganda etambula bweti singa balumba Ssaabasajja naye nga nebaza olubiri kati wano bakozeewaawo baalukoze bulungi sebolumbuye omulimu wagukoze kiraga akawunda biriti etukwebaza sebo omulimu wakoze bulungi lwakoleddwa bulungi lwawedde